Abakyali ku Kookie Promotions mwebale kwekumira ku Kookie Promotions mukola kyamaanyi nnyo. Tukyabatuusaako ebiri mu maka oba ebifa mu maka ga Mr. Alan eyafiiriddwako oba eyaviiriddwako omwana Becky. Abasinga mwenna videos muzirabe ku social media ng'era tukyabawa update oba tukyabatuusaako ebigenda mu maaso. Omukulu nga bitalo nnyo. Tawaana nnyo. Tawaana ddala. Amannya gaffe. Amannya Mugisha Robert aka QC. Yesebo. Ojja otya okumanya Becky? Becky, najja okumanya Becky ali ku social media. Nendaba SB4 ng'ataddeyo aka post nga mwana oyo anyumya story ye nga bwe yali. Nenkwatako ng'omuntu. Era bwe yankwatako nenkwira SB4 nandagirira bali bakyali Mulago. Nengenda i Mulago nendaba ku Becky. Nsanga mwami Alan yanyaniriza nantwala wali Becky. Becky okubako olunaku netuva. Nano ngisooka omuyita nekimbula nemufuula sister wange. Era nga mpita brother amuyita sister. Becky gwe mumanyira mu bbanga kikoze owa Mr. Alan agambye abadde naye okumala emyaka 2. Gwe omumanyidde mu bbanga ki? Nze kyemmanyi ndowooza Becky maze okumumanya ndowooza myezi nga 5-6. Actually okuva we yali ng'akyali Mulago awo ndowooza yali tatuddewo nnyo namutegeerera nga maze okulaba ka video then okuva ku olwo netufuuka baluganda era all along tubadde nga tujja tutambula ne Alan nga tuwewa amagezi ku ngeri Becky kijayinza okubeera nga mulamu nabanga taabonye tena kimuluma. Amawulire ge gano ag'okufa kwe gakutuuseeko ssaawa mmeka? Amawulire gano gantuuseko ku makya. Actually abadde yakafa. Ndowooza ndi omu ku bantu basoose okutegeezaako era somehow gankubye wala nnyo nensooka nsiriikiriramu akabanga awo kubeera ni wankubidde nsoose nemugamba nti asooka ove ku ssimu nimala okwekuŋŋaanya then ndyoka mukubira ne twogera nampa amawulire ago naye olwedde mbadde maze okugategeera. Off social media? Off social media. Ankubidde essimu. It was a call. Mbadde mu office ku mulimo. Then bangambye immediately awo ntandika okwogera bwengenda ndyoka ngenda mbasanga e Mulago. Ebbanga ly'owangadde ne Becky omulabyeko kyoba moment ki gy'ogamba nti eno moment wenjijjukira nnyinza n'okukaaba amaziga? Moment zonna zisobola okunkaabya kubanga zonna zibadde nnungi okuba namusinkana paka olunaku lwagenze kubanga emirundi mingi nnyo buli kiro mbadde njogera ne Becky nga tannakwebaka ankwirako brother nambuulira netusabako nanyimbiramu oluusi naye nemunyimbiramu nga tanneebaka era nga oluusi oba buyise nnyo olunaku lwesogedde naye nkeera ku makyambooza nti brother wankyaye naye nga nemugaasiwa kukyawa oluusi emirimu gitukwata obudde ne buyita naye nga kibadde kizibu nnyo olunaku okukya nga asogeddeko na Becky. Mr. Chusi, kyemmanyi omuntu waba abikamiize mukwano gw'obanga alinga muganda wo alekawo eddibu. Ddibu ki eryo lyaleseewo lyenkana litya? Ddibu ddene kubanga kati adde yafuuka muganda wange ng'ekimukwatako kinkwatako era ndowooza emirundi mingi nnyo because ya buli ekibadde kibaawo nga ne waba afunyemu konoonakona kazibu nakadde afunye mbadde nga nkimanya netusala amagezi tugenda tukikola. Mwami Alan nadde nga ŋŋamba nemugamba nti tusale amagezi bwe tuti nambuulira ne twongereza ku kikyaba akoze oluusi imagineta g'omusala gye musanze mu ddwaliro tugamba meanwhile tubadde basically tubadde tukolera wamu ne Mwami Alan. Yesebo. Basically Becky kitegerekeddwa nti abadde muntu musabi nnyo ng'era yettanira nnyo Katonda yeeyuna nnyo Katonda naye era ku ebyo ebimu Mr. Alan atugambyeko abadde ayagala nnyo Pastor Bugembe ate nga tukimanyi gwe oli munywanyi wa Pastor Bugembe. Obadde wamutwalayo? Actually twali tuplaninze weeks nga 3 emabega omuntu gwe basooka omutwala ekisubi twali tuplaninze Sunday emu nga ngenda mutwala ku church era nga tukoze n'enteekateeka bulungi ne Mwami Alan nga mutwaleko ku church naye ebyembi ate n'afuna ataaka okakana yamalira mu ddwaliro ng'ate
nga tayinza sinza mutwala nga tali bulungi naye nga yagamba kiri asinga okwegomba era agala ogenda okola pasita Bugembe naye n'okugendako mu kyaki kubanga era ne vidiyo zibo buziraba nyingi maybe nga abo tebazifuna naye nze zange zonna zatera okumpeereza bayanyimbiranga mu buyimba nansabira essaala nababa ompeereza naye nga ngamba ayagala nnyo ogenda mu kyaki ate n'ekirala kyesinza kwebera ku Becky she was a true definition of faith because abadde n'okukkiriza 10 years abadde n'okukkiriza okuli extraordinary nange ng'omuntu kyanneewuunyisa tuluusi obeera mukkiriza naye waliwo omuntu akkiriza ate nolaba nti Becky abadde mukkiriza era tubadde nga tukyogera nga bwe musanga luusi ne tunyumyanyumyamu ne mugamba naku ujja kukyalo mmoja agenda owere mukama obujulizi n'agamba nze nja kugendako mu kyaki ennyimbe basically ebintu byonna nabadde byakukkiriza gamba akulekedde ebbanja ku mutima ery'obutamutuusa wa pasita alindekedde ate n'ebbanja eryokuba nti twali twasuubiza nti tulina okutambula nga ffenna tugende mutambuze mulambuze ekibuga kyonna kyonna nga leetalamu ekibuga nemuga nja kukulambuza so tubadde binadde musuubiza badde bingi nnyo ali naye byadde ayagala bingi naye nga namusuubiza nti tujja bituukako nga Katonda ye mubeezi esebo. Mr. Chuse enteekateeka ziyimiridde zitya ez'okuziika? Enteekateeka sijja kulimba omukulu Alan yazimanya obulungi naye nga kyemmanyi olwali tugenda kusula wano maka ga mukulu Alan enkya tugenda 40 then olwokutaano tuziike esebo. Obubaka bw'olina eri famire ya Mr. Alan ne Alan ye kennyini because twategeezebwa nti omwana naye amukuzizza bukuza naye abadde amwagala ng'ate omwana gwazaala osobola muwa bubaka ki Mr. Alan? Simanyi noonya ekigambo kyenyinza okuwa mukulu Alan naye sikirabayo kubanga it is beyond and beyond and beyond omuntu beyond human imaginations kaŋŋambe ekintu kyeyakola nze ng'omuntu kinneewuunyisa putunaawo naye nze nzikiriza Katonda yakozesa ye okulaba nga Becky afuna ku life naye Alan ng'omuntu ne famire ye ekiyinza obbagamba kiri kimu nti Katonda ajja obbasasula teri mwana muntu ayinza bbasasula ekintu kye baakola kyabwa Katonda naye kyensaba singa mu nsi muno musobola okubamu abantu nga ba Mr. Alan naziba migogo nga 10 ensi yaffe esobola okuba nga nnungi kuba nange ng'omuntu nze Becky namulaba kugundi ku YouTube naye nemufuula mu sister wange kati abadde yafuuka sister wange indati buli kimu kimukwata kikola kinkwatako so nga okubeerawo obulungi lyasanyu lyange naye kati just imagine nze yamulaba obulabi naye ate n'abadde naye emyaka n'emyaka ngate yamufuna bufunyi siga nti oba mbenako Oluganda nze kyenyinza okugamba kiri kimu nze nsaba Katonda po bonna kye basinga okwetaaga tweyanziza nnyo tukyabawa update wano maka Entebbe Kasenyi ez'okufa kw'omwana waffe omwagalwa wa Becky mwekumire ku Kookie Promotions mwebale nnyo.